okuva Katikkiro okutuuka ku babitiibwa n'abamasaza bakozi bwa Bwakabaka. Ate ffe abataka bakulu ffe tuli Bwakabaka. Kati Obwakabaka bwe bwogera tusaba bubuli ate omukozi w'Obwakabaka yayogedde. Kiba kya bulyazaamaanyi okubeera nga abakozi b'Obwakabaka bwa Buganda be babulira Obwakabaka bwa Buganda embeera Ssaabataka Ssaabasajja gy'alimu. Ekyo ne tusalawo ng'abataka kya buvunaanyizibwa abataka okugenda e Namibia balabe Kabaka waabwe bw'afaanana. Tuli ku kisaawe wano Entebbe olwaleero abataka nga tweteekateeka okulinnya ennyonyi okugenda e Namibia gye twategeera nti mukama waffe Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Naye weewaawo twasooka kumanya nti ali mitala w'amayanja ne tutamanyi oba ne Namibia mitala w'amayanja. Okwolekera olugendo lw'okugenda e Namibia okukakasa embeera ya muganda waffe ya mukama waffe Ssaabataka Kabaka wa Buganda. Abazzukulu n'abantu ba Buganda bonna bajja kuba bakakafu nti ng'abataka bawadde information nti Ssaabasajja Kabaka twamulabyeko, naye kati information abantu gye bafuna balinganga babuusabuusa bwe bagamba kino boogera kino baagala abataka bennyini bwe baba information ye. Era tusaba busabi Omukama atubeere Ssaabasajja Kabaka abenga akyali mulamu oba nga Mukama akyamuwadde obulamu, yadde nga tukimanyi bulungi nti mugonvu, naye tusaba Mukama amusaasire. Tubakakasa nti tetujja kuva Namibia nga tetulabye Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga si gy'ali. Naye bw'aba nga Ssaabasajja ali Namibia nga bwe batugamba, olugendo ne bwe luwanvu lutya, tukakasa tujja kumutuukako era tujja kubaddiza amawulire.